Omutaka Kiseka Ddungu Katikkiro w'ekika ky'Empologoma bw'abadde akulembeddemu banne atutegeezezza nti oluvannyuma lw'omukulu w'ekika Wilson Ndawulo okufa baatandise enteekateeka z'okutereka omubiri gwe ku kiggwa ekikulu eky'ekika ky'Empologoma ekisangibwa ku kyalo lwadde Matugga mu Wakiso. Wabula bitulakita bwe byatandise okutereeza awagenda okubeera emikolo, poliisi y'e Matugga yazze n'ebibowa era n'ebategeeza nti tebaddamu kukola kintu kyonna ng'esinziira ku biragiro okuva waggulu byegamba bye yafunye okukugira omuntu yenna okusaalimbira ku ttaka lino. Bano era batutegeezezza ng'obumulumulu bwe buludde nga buli ku ttaka lino wakati wa munnamagye Kayanja n'ab'ekika ky'Empologoma era nga baatuukako n'emmengo. Bano bagamba okumanya bajogeddwa ensonga z'ettaka lino zaatuusa n'okugobya ekika ky'Empologoma mu mupiira gw'ebika bya Buganda nga kati giweze emyaka 7. Yabadde asindikiddwa okuva emmengo okukulemberamu emikolo gy'okuteekerateekera omugenzi bimusobedde era n'asala wazzeeyo amawulire eri bakulu banne era n'asaba wabeewo okukwatagana wakati wa Mmengo n'ekika ky'Empologoma. Bano abatali kwesalamu ekika kyonna kisizza kimunga nkuyege okutereka omulambo gw'omutaka okutuusa nga baweereddwa ekyapa kyabwe ekya mayiro si kulwa nga baakamuziika ate n'aziikulwa bannakigwanyizi. N'ensonga bituluma ettaka lyaffe omutundibwa asusse mu nsi bwe yasukkanga mu Buganda baasiigangako omuzige era ogulaba bwe gukutte egundi ekizigiro wano ebbali. Tubalamusiza bannaffe mwenna tuli mu nteekateeka z'okutereka omutaka Ssebbuganda naye akawungezi kajjo twafunyemu enjega poliisi bwe yatuguddemu wano n'eyimiriza emirimu egigenda mu maaso nga bagamba nti ettaka kwe tuli si lyaffe era baweereddwa ebiragiro batuyimirize bunnambiro tetubaako kintu kyonna kye tukola. Bababuuziza ensonga tuseeko ne ku poliisi netwogerako ne OC n'agamba naye bamuweereza biragiro okuva mu bakamaabe nga bamugamba atuyimirize tetugezaako kusenda ttaka lyonna okutuusa nga bafunyeyo ebiragiro ebirala naye nti nannyini ttaka yeekubidde enduulu tusenda ttaka lye. Bwe tutyo nno bwe tutuddemu olwaleero tusazeewo ensonga z'ettaka zibaddewo ebbanga ddene toza tezigenda kukya era kye tusazeewo kiri nti ensonga z'ettaka bwe zinaaba teziwedde Ssebbuganda ajja kusigala gy'ali kutuusa nga tufunye obwannannyini obwenkomeredde tukole ensonga nga tewali kutukuba ku mukono. Era program tuligibawa oba mwaka gujja oba myezi ki tujja kyogerako nti kino oba tetumanye naffe. Ssaabasajja tunajjukira nti yasalawo batuddiza ekyapa naye abakungu be nabo ne babaako n'ebirala ebyabwe bye baasalawo baatuuka n'okutugamba nti batuweeko ku mayiro ennamba batuweeko yika 6 ekintu kye twagaana naye ndowooza bo balina ensonga zaabwe nti nannyini ttaka yeekubidde enduulu naye nga tukimanyi bulungi nti liizi ye yaggwako emyaka 3 kati babadde bapalapalanya ogezaako okugizza obujja mu covid awo ebibaluwa byayitingana ng'era we mwabiraba naye ate bo bennyini bakakasa nti liizi yaggwako era be bennyini bakakasa nti Ssaabasajja yabawa ekiragiro
okuddiza ekika kyengo ekyempologoma n'ekyenyange ettaka ly'obutaka bwabwe. Munnange Muteesa ye bamulagira kugenda kwogera n'abatuuze, naye sijjukirako nti nga batuddiza ebyapa ebyo gavumenti yazza ebyapa yatulagira tusooke twogere n'abali ku ttaka. Ffenna twali wamu nga tulwanirira okuzza ebyaffe, naye ebyaffe byadda mu mikono gy'abantu ab'olubatu ate balina obuyinza obusukkulumu. Abasomesa kye basomesa olwaleero basomesa tukulaakulanye obutaka, naye ate nga benyini be batunda obutaka bw'ebika ebyo oba n'okubumaamizaako abalala. Liizi eno yali yaweebwayo Uganda Land Commission. Omukungu omu wa Uganda Land Board yajja ku TV n'asomesa nti liizi y'omuntu bweggwako ettaka liddayo butereevu. Olwaleero ffe tuli ku ttaka, liizi eri yaggwako, naye balwana nnyo okulaba nti ate obuntu atali kika, ate talina muzzukulu waffe ettaka yaba alisigaza ffe atubegereko. Ekyo tetugenda kikkiriza. Kye tutagenda kukkiriza kirala kyekyo kutufutyanka. Tumaze emyaka 8 nga tusuzenya mupiira gwa bika era ensonga ya ttaka, n'ekyo si kikulu, kyalabika nti kyo si kikulu. Ekika ky'empologoma ne bwe kiba tekiri mu Bwakabaka bwa Buganda si nsonga, kuba senga emyaka 8 gye tumaze ddala baali balina ensonga gye batutunuzaamu ne tutuula ne batugamba nti Ssaabasajja newankubadde yasalawo ettaka tulibaddize, naye tetugenda tubaddiza olw'okuba timuli part of Buganda oba kitundu kya Bwakabaka bwa Buganda. Oba ne bavaayo ne batutegeeza nti ettaka lyammwe si lyammwe. Ensonga nnyingi eziriwo, naye nga twalira Katikkiro omuwummuze JB Walusimbi ow'ekitiibwa yampitako mu ofiisi eyo nga yakyagirimu, nga Jeno Kayanja yeekubidde enduulu. Liizi yali esigazayo emyaka nga 6 ng'era amusaba liizi eyo bw'eba eweddeko tumugumiikirize liizi eggweko. Nakomawo n'entegeeza olukiiko ne bagamba nti kale Katikkiro waba yasabye tugumiikirize. Ensonga ezo twazitegeeza Katikkiro aliwo, naye yagamba nti ebyo tabimanyi, naye nga Katikkiro oli akyali mulamu. Twamusaba awuliziganye naye, naye ndowooza tekyamusanyusa ekyokuwuliziganya naye, simanyi nkola ye mulamu. Jeno eyagendayo kumusaba ayogerezeganye naffe naye waali. Ndowooza katugumiikirize bwe banaaba bamaze okwetereza. Ssebuganda waali walungi era ekika kijja kusasulira ebyo byonna okugumiikiriza okutuusa nga tuvuddeyo n'ekyapa ekituwa obwanannyini tulyoke tuterekese Buganda. Tubadde tuzimba olubiri, emmuli ezo ze mulaba bawawula nga tuzimba olubiri wagenda okubulira. Emmuli zo zijja kgenda mu maaso bwe banaba poliisi era tekomyewo tugaana. Bwe batugezaako naye poliisi yo yatugambye tulina okuyimiriza. Entuuse nga bwe mbannyonnyodde entuuse ewa OC n'agamba naye yafunye oda kuva waggulu, ye mupya tamanyi. Kati byebyo ebiriwo. Abazzukulu ab'empologoma baka ki bw'olina eri abazzukulu? Abazzukulu b'empologoma kye balina okukola kimu kubanja bagaanidde kyapa kyaffe, kuba buli omu alina ekika ekikye. Abatudde mu ofiisi Emmengo balina ebikaya byabwe era be batukubiriza tukulaakulanye obutaka, ate era be balina obuyinza obugaana n'obusalawo ani gwe bawaako ki ku ttaka ly'obutaka. Ettaka lino si lya muntu omu oba si lya lukiiko luno olutudde wano, ettaka lya butaka bwaffe era kye tulwanirira. Ekirungi Ssaabasajja yatugamba, yatukubiriza tukuume nnyo era tusseemu ekitiibwa endagaano ezitali mpandiike. Ekyo twakigumira ne tukiwuliriza, naye bannaffe ndowooza ebigambo ebimu birina kubulirwa bali eno abatatuula mu nnyumba eri ennene.
Embeera eno batutumidde office y'omukubiriza etuweereza ono omukulu Waggala Lubanga Katikkiro wa Kijje w'Empeewo abeera omukwanaganya wakati w'office ya mukubiriza n'ekika ky'Empologoma mu kutereka yajja amanyi tewali migozi obano gyonna yazza amanyi tuli mu ntegeka za kutereka zitubategeezeza nti olwaleero ziyimiridde mu butongole ekifo ekyo nga bwe mukirabye naye polisi we yajjidde zazze tulakita 3 egenda okutereeza ebinnya ebirimu ey'enguudo n'ey'okunyiga wabenga nti n'oli ne bw'abaze n'emmotoka ye tesobola kutubira bakolemu n'enguudo okuyingira nga bwe mulabye awayingira tebasobola kufulumirawo mmotoka 2 n'awafuluma naye ab'amaanyi baatugambye tukomaawo. Kati sofa enteekateeka z'okutereka omubuze ziri mikono gya poliisi mwe gyabavuddemu? Enteekateeka z'okutereka omubuze twazizizaayo Mengo bwe balituwa ekyapa agenda kuterekebwa kuba kati be bazirina. Ensonga z'okutereka mwazikwasiza Mengo paka bwe ne bawazi ekyapa musoboteeka omuntu wanaterekebwa nga ddala waffe bate tusobola mutereka wantu we bajja muyiikuula nkya bakanyuge oli jjajjaffe. Obutaka bwe tulina bwe buno situlinayo butaka bulala okujjako nga batugambye nti awe mweteekawo bwetesi si wammwe naye amasaza gagenda okujja nga tuli wano kabaka kintu yatuleka wano jjajjaffe ate ono Ssebuganda ye jjajja wa Kabaka akati ate obaye baba tebamusizaamu kitiibwa bagenda kissa mwani nga ne mukufa kwe era akyatoboola ye agenze munyiikaavu kuba bulijjo atutuma tufube okulaba ng'ekyapa tukizza ekiremye ekyagenze mwaliko naye mwawulira byagamba era agenze omutima nga gumwennyise. Abazzukulu bwe tunaaba tulina we tutuuse tugenda bategeeza kuba kati okuyita omuntu ajje nga ne wajja wennyini temulinaawo bwannannyini onoobagamba nti mujje lwaddawa olwaleero wano si waffe tetusobola kubagamba nti mujje tubagamba nti bakuumireyo obuntu bulamu naye nga bwe babanja olutalo olw'okubanja lwadzeemu buto tubanja kyapa kyaffe kya mayiro yaffe ekyo kyokka titugenda kuteeseza ku kirala tugenda kuteeseza ku mayiro yaffe ng'ekomawo. Tukimanyi nti nno muyinako ekitundu kye babagamba nti mubeeraawo era kimubaddeko ebbanga lyonna wakukkuba egindi bwe tuziika Ssebuganda avaamu erinnya Buganda tetusobola kukola ntegeka yakumuteeka ku lusebenju tuyina kutegeka entegeka ejja mu kitiibwa kye nga tumuwerekera. Erinnya lyange nze Waggala Joseph Lubanga Katikkiro wa Kijje ow'Akasolya w'ekika ky'Empeewo. Ntumiddwa abataka ba Buganda abakubirizibwa omukubiriza w'olukiiko okujja okulaba ennono etereka engeri gye tuterekamu abataka ng'erina okugobererwa okusinziira ku bataka engeri gye babaterekamu nga mu nnono eyo mwe muli omutaka engeri gy'aterekebwamu omutaka ekimufuula omutaka butaka kati omutaka Ssebuganda ekimufuula okubeera omutaka buba butaka. N'olw'ensonga eyo ab'Empologoma baba basaba ekyapa okumanya bwe bagenda okutereka jjajjaabwe baba batuufu kubanga omutaka tosobola mutereka mu kibanja. N'olw'ensonga eyo kati ekitongole kikwatagana ku nsonga ezo kye kya Buganda Land Board ffe nga atumiddwa abataka nina kulaba nnono zitambula zitya ezitereka omutaka. N'olw'ensonga eyo nja kukubiriza aba Buganda Land Board bakwatagane n'ab'Empologoma balabe ng'ekiri kino bakyanguya mangu okulaba nga omutaka aterekebwa.
ngenda kuzayo amawulire eri omukubiza w'olukiiko n'abataka mubabulire kiki kyensanze ku ground nti tewali kigenda mu maaso kubanga bali bakyayagala okumanya obutaka bwabwe engeri gye buyimiriddemu. So kati ye ripooti gyetwala then oluvannyuma banaaba bakimaze okukikaanyaako ate tujja kudda tulabe engeri ennono gyegobererwamu okulaba nga tutereka omutaka Ssebuganda. Emikolo egisooka gikolerwa eno era ng'ekifo wali olubiri we luzimbwa ow'okutereka naye ng'emikolo egitandikira ddala gikolerwa buuyi buno. Tetujja balaga kifo naye nga gikolebwa buuyi buno. Bijja kutandika n'okuyitira ddala awo eri tetugenda kutuukayo naye nga wano we tuli ekinyusi wekikola ki wekitandikira era greda we zaabadde zitandise ne batugobaganya. Erinnya Sserwadda Godfrey muddu awulira ow'essiga Kabengwa mu kika ky'Empologoma nga kati wano we tuli mu kukola lwe lubiri lwa Ssebuganda wanaaterekebwa awaba ekibira. Ssebuganda w'abaagalamidde waterekebwa kiyitibwa kibira kubanga ye mulangira omukulu ate ejjajja w'Obwakabaka eyasookera ddala nga Kabaka Kintu amwambaza ekifundikwa kya kitaawe. Kabaka Kintu asobole omutemerako olukanda y'ensonga eyamufuula jjajja w'Obuganda ng'era bonna bakabaka abazze bajja nga ye jjajjaabwe kuba yalina ekifundikwa kya kitaawe wa Kintu. Nze Lukanga Erukana mutabani w'omugenzi kinnumiriza entalo kati tulimu kanira ettaka lino ate jjajja waffe alina kuterekebwa batuyambe batuwe obwenkanya tufune obwenkanya mu bwangu jjajja tumutereke awummule ekimaze kiseera ekiwanvu yatuva ku maaso bambi ali tuli mu bino kino naye batuwe obwenkanya tumutereke mu mirembe awummule nga nze mwana w'omugenzi omukulu. Speech eteri ntegeke obo kuno mabinga kugenda kuvaawo akayanja yali abisingiye tujulira kuliwo okuna soba kante kuvaawo nga tukule bina balabira bamanyi
wangi